tugamba babu yamukwata n'amutwala ewani wa Alien Skin si ye boss waabwe kakati ffe twagala bwenkanya kuva wa Alien Skin koze omwana like muganda wange bamukubira uwe twagala aveeyo like abeko nekyayogera bw'aba agamba mbu tebamukubira we aveeyo ayogere esi yonna ekimanye nti tebamukubira uwe ya kyetwagala baile twagala bwenkanya Uganda Police mwezi gugweddeko omugenzi eno atusumbula baile bayagala bwenkanya okitegera Uganda Police bwenaaba like teina kyeyakozeewo ko tetukulabe enono papa weli ye top 10 tetumulabe papa mwinza okundabanga akasiru akato naye tebamulabe eno baile eno message kuva mu ghetto tebakulabe eno basebo ne banyaawo mugamba mutya abali Kachumbali TV n'abali ku mikutu gyonna gyosinzidde okubeera nti no otulaba tugamba kyokola akyamaanyi nnyo olunaku olwaleero ate nsazeewo anveeko mu Kampala zijjeko enembaale era nga obudde buno omukyala gwendi naye ye sister wa omugenzi top dancer gwe mwali mumanyi obulungi nnyo bingi nnyo ebyatambula engeri gye yafaamu n'obudde buno bazadde be nga tebafunanga clear information olw'ebigambo ebingi ebyaliwo naye ate njagadde tufune sister we atumanye ekituufu kyali ki era obudde buno embeera eri etya onegateko atumwanirize nti nno tukwaniriza ogamba otya jatwongeza ku ddoboozi amanya bamta Miss Betty oba waiza kompita top dancer sister aliokozesa ku mitimbagano okay top dancer sister musobola omunoonyaako lyerinnya lyakozesa ku mitimbagano so embeera eri etya embeera nga bolaba kuba tetufunanga bwenkanya atuddeyoko emabega okutuuka okubeera nti nno obwenkanya temubufunanga amawulire ga brother ogu wagafuna otya nakoma kwogera naye lwamukaaga before they beat nakoma kwogera naye ku makya akafuluma agenda ayiye nga bulijjo so saddamu muwuliza paka we nafuna essimu nga ngamba ate bamukubye tekimanyi musango ki gwe yaza iye kenyini yakubya nagamba bankubye yes yali akosa simu ya muntu nasooka nabutagikwata tebalisinga namba zitaliso ate nagenda okulaba nga mama ngamba yamuwadde namba kuba yali alina namba ya mama mumutwe yokka kuba gamba bamukuba ne bamuggyako n'essimu so ebyo kati bweyakubya mama mwe namuwe eyiyo nampe mama yali wala nga ali ku mazzi so kati ye mukukubira yagamba baani abamukubye Alien Skin neganga ye naye nga babu ye yamukwata n'amutwalayo babu ye yamukwata n'amutwala ku Fangoni ngamba papa yagala kwogerako naye babiterete era nga bwe mwalaba mu Katanga so bwe yakubira response gye wakola nti bwe yankubira yaŋŋamba bankubye kyasooka namugamba badde kina ŋŋamba bankubye mpulira obulumi buli wamu ne mubuza oli wanaŋŋamba bankubye ne bansuula ku sheru naye tayaŋŋamba sheru ki ne bamusuula ku sheru so yafunira omuntu eyali afumba awo bacapati oba kinamuyamba ne bamusuula ne bamutwala awawe waabeera yakozi tebalina manyi nga bwomanyi abavubuka abafumba bikomando biki tebalina sente zimutwala mu ddwaliro kati ab'ewaka bwe balaba ng'ali mu mbeera embi kwekuyita poliisi ne bamugyako information gye mwalabi ya saturatinga kitegeeza poliisi yalikodinga akatambi ako poliisi yalikodinga akatambi ako n'essimu gye yakozesa ya poliisi omusirikale omu kuva ku katwe so abaali babibungeesa munno akatambi ako abantu balala be bamulikodinga era be bamukuba omwali Scorpion Shaba tebyali bituufu basibye betwawulira kuva mu kamwa ate tumumanyi nga muntu atali mulimba tayogera nako kintu kyona nga talimbanko kale awaliwo ka vidiyo akasatulatinga akalaga ati nno boda yamukoona bonebe bali bakwata bukwasi content kubanga yakala recording nga akosa simu yakale yali recording akosa simu era kali ku account ye abantu bakajja ku account ye so just bakajjayo kwekwasa yakakola before his death gwali mugombo sana vate wakaba mutwale mudwale gwe kiwamanya akatwogera gwe kiwamanyako tuso mutwala mudwale bana waliwo ebibuzo nayo bingi ndoba nasemba yokwogera naye nangamba bamukubye
nemugamba kati oliwa nangamba ndi waka konze wa wansi wakalina kwe yali asula era nga bwe mwalaba akatambi akali kasatulatinga kasitegeera nemugamba kati koze tena ngamba jangu ndwazeeko but before that waliwo omuwala gwe nayogerako naye bamuyita Susan nangamba ali mutwala mu ddwaliro era tusindike sente zaki zasikanya kyetwakola ne bamutwala mu Kaniabai clinic kuba baali tebamanyi nti kibi nnyo kuba yali tavaamu omusaayi yali talavaamu kyona kyona kiraga nti era nga bwe mwamulaba mu katambi naye nga just nga lubuto lwe lukola ki bagamba bamulinyirira nnyo muneeno mu lubuto era ne scan yali afunye internal bleeding before ne bamutwala muki mudwaliro. So kati mumanya mutya oba ani abagamba nti nno byali amawulire gaali tegakomyewo bulungi yali afudde? Nali naye mulago. Wagenda naye mulago? Namusangayo polisi yamuteekayo. Polisi yamutwala n'omusanga. Bwe bamuteeka ono omuwala bwe yamukwata n'amutwala awo ku kakiriniki. Abakiriniki ne bagezaako okukola sikaani bagenda olaba nga alina internal like nga tali mu mbeera ki nungi ne basalawo ne babuuzaako awo oyo omwana ne bamubuuza ono omumanyi n'agamba nedda. Just njogeddeko na sisita we ku simu n'aŋŋamba kuba yali talina muntu gwe yali amanyi e Kampala tulina bantu bafa Kampala. Ye option eko yaliwo. Tugambe awo polisi yamujja kuba first nga bali recording a statement polisi ne bali recording ne video kumujja ko obujulizi okumubuuza ani akutusiza ku kino na kibiki kale kwe kuyita polisi bambe je mujjewo mutwale emulago kuba yali option ekakuba like weyankubira esimu that time I had no money nga bagala sente za scan try to syndicate the sentence so kazigende ni finane transporting ve waka niende natuka late kiro ne bamuyingiza ne bamukola operation nga Gwendi era sente zava waka ne wabawo like mikwano je jajja nga batandise kukola nga batandise tambula mawulire gonna agatambula mu kaseera ako kiki kye walaba kye baakozesa ng'obulimba okulaga nti nekyo tekyali kituufu ekyali kituuseewo si be baakikola? Ono sina kyakwogera bakati ffe tugenda na biti bye yatugamba kozi ye yaliwo. Okay, mumujje mulago amaze okufa mumuziika? Tetumuzika twasooka kumutwala eri we yali abeera wala ndiro tegamba atereka ba yali mwana mulungi nga bamwagala nnyo era twaliko naye awo ekiro etuddayo ne polisi ne tukola statement eraga nti omuntu gwe bakubidde wali ensiki nakoze eki afudde twagala bwenkanya. So okuva lwe yafa mwali muzeeyo ku polisi okumanya ki ekyaddako? Embeera kati eri etya? Bagamba bakyabikola bakyanoonyereza kyokka omugenzi yaleka bujulizi. Banoonyereza batya? Kyo tebakibawaako nti otunoonyereza mu ngeri eno ne bwetyo obujulizi bwe yaleka tebumala batukola kino na kino? Batugamba bamusibako oyo omuntu bakati omuyita yali ensipin naye sikiwa nga bamusiba wakati omuntu gwe baali basibye ate enkeera ya lusina enkeera wabula kiro nalaba alina concert somewhere wesitajjukira oba yali wakati yadde e concert. So okuva olwo tewaliwo kyali kigenze mu maaso ngeki nti baba bayite babagambe obujulizi buno bwe tufunyeewo oba kooti etandike? Kooti batugamba okay kooti omusango gyeguli even here kooti y'Embale taata yagulawo ko omusango tuli mu process tulina lwe. Mwali mugenzeko mu kooti? Naako mu kooti but bazadde bange bagenda mu kooti. Bagendayo? Sibimanyi bya kooti naye nga kyemmanyi tulina lawyer era njogera naye aŋŋamba yagendako wa human rights. So olina ku namba esobola omukubirako? Sobola. Ogenda gimpaako mu maaso awo. So bwe mwamala okumuziika ttiimu okuva ku Fangoni oba e Kampala yali ezeeko ewammwe eyogereko nammwe? Nedda. Obudde buno ki kye mwetaaga? Bwenkanya. Olabawo embeera yonna enaabo batuusaako?
tetubulaba bwe tutabulabe bayidawe guno omwaka tetugenda kuza tulina tetugenda okukolawo nanti kati poliisi n'abadde like teri tuyamba bayidawe era tetumulabe ate kati awo otiisatiisizza siri mutiisatiisa nakubuulira mazima twasookera ku poliisi erina kyeyakozeewo polisi n'abakolawo kintu kyonna kati oyagala tukole tutyafa abafiirwa omuntu oba kati oli yali nkoko tebaasala obusazi ne bateekaawo like ne balya ne babivaako bakitwogezaako tegera oli by the way abadde bread like yabadde first born waafe nzamuddako kati fe twagala bwenkanya awatali ekyo by the way tebasobola kutta busi muntu kale twagala Alien Skin aveeyo abeeko nekyayogera by the way kuba lwaki abasirika busirisi ng'agamba talina kisi eyamukuba aveeyo akyogere mu lujjudde agamba nsinze eyamukuba oba ajja akigambe mama wange nsinze eyamukuba senga tiimu ya Alien Skin yeesitula nejja ewammwe kyetwagalira ddala ekyo temugikoleko bulabe kuba wano twetaaga fayini obwenkanya naye nga tewali wakoseddwa ate mulala nati kati bajje tunaalabira eno si katego ke muliko atwala abavubuka bangi nnyo nga bagambye Alien tetuddamu omulaba embaale naye bwaffe tumwaniriza baidawe waffe ate yetondere mamange oba si takyabonaabona yogera wali nga akyabonaabona nnyo ebisiraani bikyamulondoola nnyo kuba yeyatta omwana oyo bw'abanga si yeyamutta lwaki ebisiraani bimulondoola buli gyagenda yeyamutta oyo muganda wange talimba baidawe talimba ekitegeeza omuzimu gwa top dancer tugambe nno teguwummula gwe guli mu kukola omulimu gwagwo era guba guyimukira mu muto waffe gugamba gwagala bwenkanya era gye yetondere mama wange amusonyiwe bw'ataamusonyiwa akyabonaabona omuzimu gwa top dancer muto wammwe asembayo gumulinnya si muto wange anzirako tuli bana tubadde baana bana tubadde 2 girls 2 boys yabadde first born waffe nga yalabirira maama wange ng'agenda ku street ku makya n'akeera n'ayiya 1,500 meka n'agisindikira maama n'asigazaamu n'enkeera n'akeera bw'atyo yes kati nze abadde amuddako ne tubeera na akakoze siniyafodde ne kalasiboni kati kana akakoze siniyafo kabadde katyalike nnyo ya gutera omusumbwa ne mu bibuuzo gwamusumbwanga lwaki tutudde butuuzi lwaki tetulina kyetwakozeewoko yatubuulire yamukolako yamutuusako obulabe omuzimu gwakumala gamba Alien yennyini nga bamutwala na kukinnya yagamba Alien yankubye ne banne okitegeera yaliwo nga bamukuba kale tesobola ogamba yadde bagamba waliwo ebigambo byetutera obuulira mbu simanya nga teyaliwo yaliwa bagamba olunaku olwo baalinayo sho bembalala abitugambye ife aba family by the way abannyonnyola embeera eyaliwo kyali kitya lwaki asirika lwaki yadduka by the way naye mizimu tegirimba mizimu bwe bagukwata muto wammwe agulabika mutuufu omuzimu tegutera kulimba tateredde by the way ayagala bwenkanya si mu bubi twagala bwenkanya senga tajja wammwe ate ne poliisi naye takola gwayo kati katujja kolawo kyafu omugenda kolawo ekyammwe yes of course so kusaba ki kwomusaba obudde buno kuba maybe abadde tafunanga bigambo biva eri muntu gwe kikwatako ate obudde buno kusaba ki kwomuwa okolera Alien Skin tajja kunyooma ayinza okunyooma kuba maybe ayinza okundabanga omwana omuto oba kiki naye nze badde musaba be bajje yetondere mama wange bw'ataakola ekyo akyabonaabona nnyo basebo ne banyaba ebigambo byebyo Alien Skin vaayo ojje weetondere maamawo ogende ne ku ntaana ya muganda wange ofukana mwegayirira kusonyiwa oli toopu ekyo tajja kikola oli toopu tomumanyi tetumulabe eno totunyumiza amazina abo oli naye yali top dancer oba oli top tene oli yali top dancer oli kuki ekyokugyawo ayinza ayayika adde ajja kisobola naye kyekufukamira wali n'omugenzi amusabe ekisonyiwa kuba munyiivu so ebizibu bino bye tulaba Alien byafuna ebyokumukumu omugenzi tatudde era kati ate mbalimbe efuneki tatudde by the way vaayo weetonde oba si Uganda police ebeeko nekyekola kubanga oli munyiivu tosobola agenda bugenzi bwati by the way
abadde mulenzi muto ng'alina ebirooto bingi so kati mwe temusobola musalako obusazi bwe mutyo obulamu awatali nsonga oba si kyo baveeyo batugambe yakola maybe ayinza okuba nga alina kirabba kye batatugambanga osampe yakola ki ekyamukubya yes yakola ki tutandikirawo yes yakola ki naye obudde buno kubamu abagambi babamukuba akomanda mudogo bamusiba polisi yatugambako bweko omusirikale gwenjogera naye waneno Country Police era yatugambye tugendeyo ku Saturday naye twabadde tulina byetukola ne maama wange twasobola atugamba komanda mudogo azizira naye ffe ekyo tekimala ekya komanda mudogo tekimala mwetaaga kulaba topu yennyini nga gwe basibye ttiimu gye nnina nene nnyo wano endi mu maaso asobola naye okubuuza ku bibuuzo mulina ku bibuuzo kati okujjako ekyali misikini okubeetondera tuwulidde nti mugenda ne mu kkooti okuva muganda wammwe afa gwe olumiriza ali emisikini nti yamutta naye ate bagamba babu mwayogerako ne famire ya babu okujjako ali emisikini oba ye babu mumumanyi era ngambye okujjako ali emisikini twogere ku babu babu yamutwala wa alien skin babu ye yamutwala wa alien skin kati obudde buno mwina kye mwali mwogerezeganyako mwene famire y'abababu temugimanyi otwalizamu ebintu byonna mubadde mukunyuza alien alien skin kuba n'omugenzi yafa kyogedde bamukubirawe ng'alaba lwaki yali atunula butunuzi lwaki talina kyeyali akozera omugenzi mu kufa yagamba nti alien skin yaliwo nga bamukuba statement ya poliisi egamba nti bamukuba ne bamule unfortunately statement ya alien skin agamba nti bamukuba ewalala gye baali ne bamuleeta mu maka ga alien skin ye yategeera atya nti bamukubira ewalala ewa awo nezajja twetaaga okututta kigambibwa nti no yafunako obutakkaanya mbone ba Scorpion Shabe ekyo mwakimanyako abitegeera atya oyo abyogera baida bani abyogereye ayinza okuba tiimu ya alien bo babitegeera bati ebyo ekyengatto za Timbaland olina kyozimanyiiko ezaali zimuvunaanyizibwa zaataakomyawo nkimanyiko nkyali kiti kati lwaki oba omuwa ekyo ate nomala nokimusaba akikuddise ku ebyo byonna bye yali amukolera kutambula na kifaananyi kye ku street ng'ayimba kimu papapapa ezo nga tusina kitegeeza kituufu engatto yazirina tetwagisangayo mu bujuyi naye namulabako nga bazimu era yansindikira n'ebifaananyi birina nga babimukwasa si alien skin yali abimukwasa wabula yali is it bodyguard way something waliwo omuvubuka gwatera otambula naye yali abimukwasa waliwo Julio waliwo Black Badia muyina mu kifaananyi ne babu so kati ekyengatto kyo beekwasa kyekwase nakibe by the way engato bajjogerako ki babadde bateesa batanze kyemanyi kale engato bagimuwa bayagadde so kati whatsapp with engato bagamba ekyamuviirako obuzibu baamuyita akomyewo engatto ng'amaze okudduka ku kitebe n'atagiza nabiwulirako ku live ye but tiimu ya alien evuddeyo nnyo ng'edifendinga alien naddala ku social media bibakosezza kitya oba kiki oyinza obyogerako tebitukosa kubanga ne muganda wange yali like naye tasobola alaba muntu amuvuma so kati nabo kijja batukako balyoke bategeera ekituufu papa waabwe si bulungi kaddemu abali ku ttiimu ya alien abavuma famire y'omwana omugenzi bwatyo bwe yali takkiriza muntu kwogera ku papa we kijja batukako nabo balyoke bakkirize nti papa waabwe mubi omu ku omu kijja mutuukako mukitegeere abantu bonna abavaayo bo ne bakiteeka ku babu papa ne batakimuteekamu bo oyinza bagamba ki oba tesobola bagamba babu yali akolera alien skin ate n'ekirala kyemanyi muganda wange naye yali abeerako wa alien skin so kati yatugamba babu yamukwata n'amutwala ewani wa alien skin si ye bosi waabwe kakati ffe twagala bwenkanya kuva wa alien skin koze omwana like muganda wange bamukubira wuwe twagala aveeyo like abeeko nekyayogera bw'aba agamba mbu tebamukubira we aveeyo ayogere ensi yonna ekimanye nti tebamukubira wuwe ya kyetwagala baire twagala bwenkanya Uganda Police mwezi gugweddeko omugenzi eno atusumbwa baida bayagala bwenkanya
Okitegera Uganda Police bw'enaaba like teyina kye yakozeewo tetukulaba eno no papa weli ye top 10 top 10 tetumulabe papa muyinza okundaba nga akasiru akato naye tebamulabe eno by the way eno message kuva mu ghetto tebakulabe eno abaana bo mu ghetto b'embale we bagamba tebamulabe eno n'omuzimu tebukulabe eno si baana bokabula n'omuzimu nange kenyini simulabe eno gyamwekubira kiyinja gwe tomusobola simusobola gyamukuba jjinja kati nange ne bwenfa katolombu kati atambula ne fuso namba eggaali ye kati fuso namba nange nina fuso namba eyaba ghetto things y'abaana ba ghetto kyasobola kale basewo ne bannyabo ndowooza mukitegedde ensonga Alien Skin ensonga nyangu nnyo omwana ono ennamba yenjirina kyangu nnyo gikuwa n'oyogera naye n'akutuusa ewa maama w'omuntu bwajja siryoke ndowooza n'ayogera ne mukadde ne kiba simple so interview eno temugiraba mu mutima mubi wabula twagala solvinga nsonga zino kyangu nnyo Alien oteeka amafuta mu motoka n'ojja embaale n'onoonya ku famire n'oyogera nayo tomanya bisobola okuggwawo because omuzimu nti kubasumbuwa omuzimu gwagala bwenkanya kale ebigambo byebyo mubiwulidde Kawato Media ina kyogamba kale Dalias abadde ku kamera katubasiibule bweraba